Bereberye Ssuula 16 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Sarayi mukazi wa Ibulaamu teyamuzaalira baana, naye yalina omuzaana Omumisiri erinnya lya Agali. Sarayi n'agamba Ibulaamu nti, laba nno Mukama anziyizza okuzaala, nkwegayiridde twala omuzaana wange ono, oba oliawo alikuzaalira abaana. Ibulaamu n'akkiriza Sarayi byamugambye. Ibulaamu yali yakamala emyaka 10 ng'atudde mu nsi ya Kanani. Sarayi mukazi we n'amuwa Agali, omuzaana we Omumisiri, okuba mukazi we. Ibulaamu ne yeegatta n'Agali, Agali n'aba olubuto. Awo Agali bwe yalaba ng'ali lubuto n'anyooma mugole we. Sarayi n'agamba Ibulaamu nti, Mukama asalewo ani mutuufu wakati wo nange, kubanga nze nakuwa omuzaana wange mu kifuba kyo, naye bw'alabye ng'ali lubuto n'anyooma, naye naawe tofuddeeyo kumunenya. Naye Ibulaamu n'agamba Sarayi nti, laba, Agali muzaana wo, gwe mulinako obuyinza, mukole nga bw'oyagala. Sarayi n'alyoka akambuwalira nnyo Agali, Agali n'amuddukako. Awo malayika wa Mukama n'asisinkana Agali mu ddungu, awali olusozi mu kkubo eriraga Essuuli, n'amugamba nti, Agali omuzaana wa Sarayi, ovaawo era ogendawo. Agali n'addamu nti, nziruka mugole wange Sarayi. Naye malayika wa Mukama n'amugamba nti, ddayo eri mugole we mugondere. Malayika wa Mukama n'amugamba nti, ndibiwa ezzadde lingi nnyo nga terisoboka na kubaliko olw'obungi. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti, laba oli lubuto, olizaala omwana wa bulenzi era olimutuuma erinnya Isimayiri, kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwako, era alibanga ensolo ey'omu nsiko etefugika, anaalwananga na buli muntu, era buli muntu anaalwananga naye, era aneeyawulanga ku baganda be. Agali n'ayita Mukama eyayogera naye erinnya nti, gwe Katonda alaba, kubanga yeebuuza nti, ddala ndabye Katonda n'ensigala nga ndi mulamu. Oluzzi olwo luli wakati wa Kadesi ne Beredi, kye lwava luyitibwa erinnya Berirakayiro. Agali n'azaalira Ibulaamu omwana, Ibulaamu n'atuuma omwana erinnya Isimayiri. Ibulaamu we yazaalira Isimayiri yali awezezza emyaka 86.